Olwaleero Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa alayiziddwa okuddamu okulembera eggwanga ekisanja ekyomusanvu ng'emikolo gino gibadde mu kisaawe kya Meenunula Kololo. Okusinziira ku bateesiteesi mu bakungu abayitibwa kwaliko ebibiina eby'obwannakyewa, ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya kw'ossa n'abalala. Kyokka abamu ku bali ku ludda oluvuganya okuli FDC ne NOP bategeeza nga babadde tebasobola kwetaba ku mukolo guno nga bagamba nti bakikoze mu ngeri ya kubakeneka nga n'ebyalangirirwa ebyava mu kulonda byali tebikwatagana byabwe. Twalabye okuyitibwa ebibiina eby'enjawulo, nange nayitiddwa ng'akulira oludda oluvuganya mu Parliament. Naye of course bino babikola okutukeneka, babikola okutukiina, tukeneka muzungu kyayita mocking, kubanga omuntu ogagamba nti jangu nsanyukireko really tunuulira engeri gye baatuyisa mu kalulu. Yes, we've been invited. We are not going to be part of the celebration because there's really nothing to celebrate in a win that has been forced on the people of Uganda. Joel Ssenyonyi, omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform kw'ossa ne President wa Forum for Democratic Change Patrick Oboy Amuriat ne gye buli kati bakyekokkola emivuyo egyetobeka mu kalulu Museveni mwe yalangirirwa nga n'okutuusa olwaleero abantu baabwe bakyali mu kkomera. It's a flawed process. If the elections were rigged, even the build-up to the elections themselves, the campaigns, was conducted in a harsh environment, and therefore, I think Mr. Museveni is just forcing himself on the people of Uganda. Kuba kye twali tusaba si kinene nnyo, gamba nti buli omu asobole okugenda eyo yeetaayayo akole campaigns, ekyo tekiba kinene nnyo. Naye ffe buli we twali migoti ya gaasi, masasi, buli wamu. Bano bakisimbako essira nti ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda tebyali bituufu. Bagamba bwe baba bakakasa nti bye baalangirira bye bituufu, akakiiko k'ebyokulonda kanjulira eggwanga ebyava mu kulonda okuva mu buli kitundu kya ggwanga. Mutulageeko nga bannansi abasasulira akalulu kano ne ssente y'omusolo, kubanga waba waliwo DR form z'osinziirako nga mwami Byabakama okulangirira nti kakati ono yawangudde. Bannayuganda bakyabuuza DR form ezo ziriwa? Ssenyonyi alabudde bannayuganda okwesiba bbiri mu kisanja ekijja. N'okulaba mutabani we byateekayo, mmwe tujja bakola bwe tuti, kubanga bakimanyi nti obuganzi bwaviirawo ddala. Kakati abantu bano tulina bakuuma na mukono ogw'ekyuma kubanga tebatwagala, tubayisa bubi, tubaliisa akakanja, kakati birina kubeera bya mpaka. So kati awe tulaga owazibu. Abantu mbagenda ne bagamba nti ate kakati ab'opposition muzzaako ki ng'eggwanga tuzzaako ki? Bagamba nti gavumenti ya NRM okulwenya obuyinza ng'eggwanga likulemberwa omuntu omu kiviiriddeko okusaanyawo ebirungi byonna bye yalikolera. Museveni we yakwatirwa obukulembeze mu 86 Bannayuganda baamwagala, bamwaniriza ng'alinga muzira, abamu ne batuwana linnya lye n'atandika obukulembeze era n'atandika bulungi ng'ayogera ku bikyamu n'agamba nedda kikyamu gavumenti okuyisa amateeka ng'erina abantu beegoberera okucunya naye kaakati kye bakola buli kanaku. Tubabuuzizza bye balowooza ebiyinza okussibwako essira mu kisanja kino ne batuddamu bwe bati. Kati oba oli awo amagezi twaligawadde bannayuganda si gavumenti eno, kubanga yo tewuliriza, kuba singa ewuliriza akalulu kano teyali katambuzizza nga bwe kaatambula. Abantu abali mu makomera singa baateebwa, abali ku byobufuzi bangi bayitirivu, bali ba Dr. Besigye, ba Alex Walisa Mufumbiro, ba Eddie Buto, baani bonna baabateekayo ku lwa byabufuzi, baali badde bateebwa. Ssente ezibbibwa, babba ssente y'omusolo. Mwe Museveni yali ekyankwanzi n'agamba nti bano ababaka newankubadde yesi babba obuwumbi n'obuwumbi naye nabasonyiwa emisango gyali mu kkooti naye na-interferinga ne process ne babavaako. Kati abantu ab'ensa bwe batyo sikiwa nti oyinza obbawabula ne bawuliriza. Amuriat agamba nti bo kye basigalizza kwe kwetaba mu kulayiza abalangirwa ku kkaadi ya FDC mu bifo by'ababaka ba Parliament. Because it does not mean, by attending their swearing in, that they never faced the same challenges the presidential candidate faced. They only became stronger than the system and were able to circumvent those obstacles.
wadde bano bakalambira mu kuwakanya ebyava mu kulonda mu kiseera kino bwe balina okulonda agenda okukulira oludda oluvuganya ng'ababaka ba paalamenti bamaze okulayizibwa nga ssemateeka bw'akirambika.